Newspack channel kwoli manji genkuletedde kkiriza tubeere nga tugatandikirawo naye nga munnange obulamu bwo butambula butya. Tutandise ne kukuwaza bbanga keisuku gwe twogerako mukwano munnange leero mazaalibwa ge ekifaananyi ky'oli mu kulabaawo kukuwaza bbanga ng'akyali muto nga tetumanyi oba alibeera naki kaakati nno munnange twegatteko tubeere ng'ate tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday kukuwaza bbanga oba kasuku okitegedde nno. Kale katubeere nga tweyongerayo we bukeeredde ng'ate mulowooza Full-Figure teyeetonze. Yeetondedde ani? Yeetondedde Geno Naraiso. Full-Figure yagenda munnange n'abeera ng'asabula oba ng'ayisaamu eggaali Geno Naraiso, ne Geno Naraiso munnange n'avaayo n'abeera ng'ate amwanukula. Kaakati olunaku olwaleero Full-Figure avuddeyo n'abeera nga yeetondera Geno Naraiso. Akatambi kaakano statement bagikuwadde bubi abagikuwadde naye njagala munyiigeko kadde bali kuona omukyala gundi ono werubaga abavuma bamuvumye bamukozemu embizi bamukoze batye emimwa ono omukyala ezo tugenda zivaako. Omwana yabadde mu kyaki n'atekayo obaka video kabadde ng'abaana bawemula kamutoloseeko ng'ekigambo kyasookeddwako gyennyini kalivu esimu eri waggulu nga kiwemula vane ku voice balina AI omwana akukwata n'akola AI nga gwe kennyini gwayogera ekyo nga baagala bategeera ekyo bakikolako ku Abitex. Yamugamba Abitex awagidde kyatandikira mu luyimba gwobamu yali muyimba oba David Utalo naye Katonda tuyamba n'ekivuga kya dawuno kiweewo kiri awo kyayita Windows kyakwata David Utalo nekibiteeka mu AI n'amukyayisa abantu mbuvu. David yavumye Musumba n'amuyimbisa n'avuma Musumba. David nfanfe wa Musumba we bati ekyaki gyasabira ne kusate first takola abeera mu era mulundi kigumu ebiri sesatu nga tuli enamayumba tugeze kukyalira Omusumba ne David najja n'atusanga. Nsonga za kwetonda munnange wooteetonda oyinza okuwunzika ng'ate osibiddwa obanga munnange osasudde ssente eziwererako ddala. Munnange ne we waawungeredde olunaku olw'eggulo nga ne Namukasa naye avuddeyo n'abeera nga yeetondedde Dr. Jose Chameleone. Munnange Namukasa yali ku mutimbagano nga yeewaga nga bw'agamba toli mulwadde wakubye Juliet zaawedde simanyi oli mu kkomera nina obujulizi. Kakati oba obujulizi bwalazeewa? Munnange Namukasa yavuddeyo n'abeera ng'ate yeetonda. Ajjukira nti n'omusango babadde bagenda kumusaba miliyoni 10,000. Maama nnyabo ndowooza we yalabye ebyo n'agamba kaneetonde ng'obudde bukyali. Tukyalinda nno kuddamu kwa Dr. Jose Chameleone oba anaagenda maaso n'okuba nti no munnange ono oba omusango gweyongerayo oba anakkiriza okwetonda kwe. Ne katubeere nga tukuwa Namukasa. Nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleone. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleone. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleone. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewo Uganda, abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze. Nga tukyali ewa Namukasa munnange Full-Figure avuddeyo n'abaako byayogera. Avuddeyo n'abeera ng'ate asabula Namukasa. Akatambi nno nako katukakuwe. Ebigambo bibeere butono muve ku bantu. Leave people be. Oyagala okumanyika, oyagala okumanyira abantu, emimwa gyo misaba gyagala nnyo okwogera toyina kyoli. You are nothing. Obambira abantu abakoledda. Ffe tulina brandi zaffe ezibaddewo emyaka ekifaananyi ekyo oza tubaddewo tutya bwe mba nkutte brandi yange naye njikugattako. Please respect me unless you just give me a break. Bala byenkugaseeko ne byenkutoolako byenkugaseeko bye bingi. Even ne basaponsor boyina nze mbakugaseeko. You just give me a break. Okusinga okunvuma ovuma Chameleone. Chameleone is a brand. Gwali eyo self-made go amuleeta
Kimucho kwa chenzo kola. Mumuze ku TikTok na mula TikTok badde webbanga lyonna. Kyobona abantu mwino obulemu ku bwongo. Wakakola emyaka 2 oyagala okwegeragera n'amayi amaze emyaka 2 ng'akola. Oba 10. Anajiwezo oyo. Omulimu gyakola gwe gyokola. Enfuna yo enfuna ye. Ategese basi nawe otekka basi be. Oyagala naye bakwera enjiro. Nawe oyagala ojja kulya mabanja nze gwe weteekako ojja kulowooza nti no competinga nange. Don't panic. Ojja kulya kapito nga nze ndi mwagoba. Toneriddako. Sura ya Chameleon ogambye tukogereremu oba abalowooza. Ndaba lizo gyo muganda wange ng'okoloka. Lizo gyo nze nakweta genda mu limbala nga mukyakala video. Yogera Chameleon. Dr. Joseph Chameleon gyali mulwadde. Kiriza mbuzeeko ku bantu bano wammanga ntandise ne Akandwa Enoch webale ku bantu nokwoli Olivia nkutumiddeko Adija 1991 atwagala okubeera nga tubuuzaako ku Nabirye Justin Anet Mutonyi atwagala okubeera nga tetubuuzaako ku Asa Group atwagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Sarah Rona Namusoke ate nga tetwerabidde mukwano gwaffe ayitibwa Kentale Etina ate munnange twagala tubeere nga tutumirako ne ku Emmanuel Walakira abala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo tugenzeeko munange wa penge avuddeyo n'abaako byayogero banayingira mu lutalo lwa Winnie Byanyima mukazi wa Dr. Besigye ate era ne Jeno Muhoozi akatambike kano abakazi betulya ndi bewoomera ne batuwoomera ate waliwo omukazi awooma ebitaliyo n'akuwoomera tulifuna muntu akuwoomera ng'oyo mukazi wa Jeno Kano mukazi wa Kano ng'awooma nakati omukulembeze yabulwa awooma okusinga mukazi wa Colonel kati ate Muhoozi akimanyi nti Byanyima awooma akasolo akimanyi Byanyima awooma akasolo kuba taata we yamugamba nti Byanyima awooma akasolo yamugamba ogwo n'ogwo ogw'omusikiwe ogw'omusinguzi ogw'omweshongozi ku Winnie Byanyima gulina akasukali wanshaawo kalimu enshawe kati olaba omwana yakoze posti n'agamba homuleeka nga kitegeeza ngera kitegeereza ddala nti ajjukira taata bye yamugamba ate abaana ab'obulenzi banyiiga taata afulumanga kiro taata mama tamuwabudde kati Muhoozi yakula ayina ennaku eyo ng'akimanyi nti omukazi wa Koloneri tawoomye kasolo bitooke byebigwa tawoomye kasolo Winnie Byanyima mulaba ng'omukazi omukulu akuliridde mu myaka ne Museveni yagambako ko omusawo mwana we nti no omwana oyo awooma mukazi oyo awooma akasolo kyova Muhoozi tweet yeegamba yuwe homuleeka ne Byanyima no n'addamu akuba olimi awaniko olaba yamugamba yuwe homuleeka ekigambo homuleeka mu tweet ya Muhoozi eno gye nsoma etegeeza nti nno homuleeka ye muntu ayagala okumenya amaka n'amaka ogamenyesa akira kasolo so Muhoozi yabeeranga mu family netateredde nenga muli waliwo omukazi asinga owoomera ate taata wa akasolo okusinga maama wa Muhoozi kale kibinnyo ddala nenga Afrika nokkiriza Besigye kuba kati ntegedde empala naku eviira nti gobeera bubeezaawo n'otegeera nti omusajja azina omukazi alina akasolo akawooma ensonga kyali mu kkomera bino byonna batuijo byakwewunza olaba nti nno Masulubu alina oluko olwagala okuzina Babi oba kategedde alina oluko olwagala okuzina Babi olaba nti ataddewo keesi erimba nti Bobi Wine ayenda kuba mu office ye nti mubeera mu kondom tweet ya Muhoozi nti mu office ya Bobi Wine mubeera mu kondom alina oluko olwagala ogenda okuzina Mbamba simanyi Solomon aloza wa rais nga bano bakazi be bazaagira abanywa enshabwe ne batabula Babi nno munnange si mukazi mutiitiizi nti wanoogera nti baasanze kondom nti obasanga baawa abaliga nedda ssebo Muhoozi ebyo bya kidongo by'okula fiira ku mukazi ogw'otalaga ali awo naye wamukubwakuba busiroko bwamukuba kuba n'agangayira yes busiroko bwamukuba n'agangayira Masulubu va ku bakazi b'abannombo yawo mukati akuba kaadi akwawula family kuba Bobi Wine ebyo ebisinga okumwagaza abantu is a family man kati tweet eno nze ngeyasoma politics endaga nti nno ayagala kwawula Bobi Wine ku Babi alimbe nti Bobi Wine abaliga kuba Bobi Wine ataddeyo tweet ya Muhoozi bino byensoma bijja kuwolo ya Bobi Wine mugende ku Facebook yabitaddeyo agambye I entered Kabobi's office to the other day only to find weed and condoms. The guy is an idiot. Now I'm going to his home mbu agenda kati ate wakaawe gangwe wakati kulinzi tulaba nti Dido yafa
Katete Bobi Wine aina kati zilimbwa ate jangu sebo kuwana. Mwaga ne mutembwa je bayita Dido kati jangu jja kulaba. Ayagala kwa ulanti babi mukazi mugumu nologama mubawa abira ne kondo mu office. Mbolo asina saida madada. Azina de obudde ate kuchikono maziteka mu office. Yazinira ba secretariat babira nababo. So musajja go ino okweberera mbyoyogera. Bobi okwenda tayita za kondo mu office. Out of scoring gende wojja kulembo je bayita Dido empya je bagula sede yafa. Tugenze ku tweet zendala kwandi muzidda mu wano Bobi yazaddeyo nyingi. Endala egamba ki? Number 1, I'm going to alter the crash ka Bobby's bottles. Omukulu yagambye agenda kunyiga Bobi Wine amagosi. Nange mwana wa mukulembeze ono naye. Muhozi yagambye agenda kunyiga Bobi Wine amagosi. I'm going to crash ka Bobby's bottles ku tweet. Why would he do such a thing? Nabagambe ebintu bino. Aina okojja watambula abika ine ekizibu ku nsigo akabagala nsigo za Bobi Wine kuzi transplanting mukojja oli gwe bayita simanyi sodo. Kwa isi bagamba sodo wabafu kamba soka ne kunganya bwati nafuka mbe mipira jirigete cha sodo. So katagala mipira ntojja jifuna. You can't crash him. Gendo mu crashing. So gwangambe ku translating ile agambe agenda ku making sure mbo akwata amagosiga Bobi Wine. Mbaga crashing. Kwa zino tweet zezo Bobi Wine asade ku Facebook page ye so ndimo kuzidi na mbantu. Olid. Ona tweet ya agenda bere ya mozi yagambe mbuno mwini we nyima yayingirira amaka homureka. Ngachitegeeza. Musabanini yo. Yajjayo zipeva zezawini bya nyima. Ebintu byo musiko bino byali bizibu. Kwa batugamba nene kazini. Manyo no musajja yafo weri serimu. Muyali alingiza bunga Museveni alimo kujja peva zezawini bya nyima. Ni bamufumita simanye eriso mukulingiza mbo atwala olugambo. Yali penge wo bisere ebyo munsiko. Tyalimbo naye mulwanyi. Irange mawudde mufumbira agamba lo mejo omwe yali afuwa just obufuyi. Omuka mu byoto nokuba masaja abasirikali. Mbwalo ne mejo omwere yafa tiyalina eriso limbu yali alingiza bini bya nyima nga tata wali mumujja mu peva tata wali mu bali mu sesetula pe okitegedde sesetula pevas mbere bamfumite eriso kati muhozi mbu yanyiga ti mamwe yamugamba nti ne bise kuva dda wini bya nyima oyo ate obuzibu obuli tata wa masulubu tali abanji bagambe nja kino. Mwe wakazi betuli ndewe womera ne batuwomera ate wali omukazi awome ebitaliyo nakuwomera tulifuna muntu akuwomera ngoyo mukazi wa jeno kano mukazi wa kano nganyo ngawoma nakati omukulembeze yawulo awoma okusinga mukazi wa colonel kanade muhoza akimanyi ndiyanyima awoma akasolo akimanyi mo byanyima awoma akasolo. Kwa tate we yamugamba nti bya nyima awoma akasolo. Yamugamba ogu nogu. Ogu musichui. Ogu musingushi. Ogu mweshongoshi kuwini bya nyima. Gulina kashukari wanshao. Kali mwenshawe. Kati olabo omwana yakoze posti n'agamba. Homureka. Nga kitegeeza. Ndira kitegeereza ddala. Nti. Ajugire tata bya mugamba ate abana banaleba bana abobulenzi banyiga tata afulumanga kiro tata mama tamuwabudde kati muhozi yakula ine nnaku eyo nga kibanyi mukazi wa koloneli tawome kasolo bitoge byebigo tawome kasolo wini bya nyima mulaba ngo omukazi omukulu akuliridde mu myaka ne Museveni yagamba ko musa omwana we nti no mwana oyo awoma mukazi oyo awoma akasolo tuva muhozi tweet yegamba yuwe homureka ne bya nyima naddamu akwa wimbe awaniko olaba jamugamba yuwe homureka kigamu homureka mu tweet ya muhoze no jensoma etegeeza ndi nno homureka ye muntu ayagala okumenya amaka n'amaka ogamenyesa akira kasolo. Kiriza tuberenga ate tugendako ewa pasita naye avuddeyo n'abeera ng'atabaako byayogera ku mukyala wa Besigye atogera ku wini ebyanyima ne gano nago katuberenga atugakuwa.
ulira byanyuma nga bwe yatutiisiza bwe mutata bba wange ngenda kwabya ebyama ebbanga lyonna ly'omaze mu opposition gy'otugamba nga bbaawo ye opposition leader emyaka 20 toyogeranga byama bya Museveni toyogeranga byama bya Uchina ebyama bya Museveni by'okwese gwe mukyala wa opposition leader senga mbadde nsobola nandi badde nzijamu empale n'enkukunamira gwe mukazi gwe ng'oli omusajja yakubye esimu eggulo ne kakati nfa omusajja omulenzi yalina emyaka 8 najjamu empale na nakunamira Museveni jajjawe n'amukuba naye nga yo omwana amukunamidde oyo omusajja yankoledde olunaku eggulo kakazi gwe emyaka gy'omaze oli ne Besigye munoonya gavumenti Besigye atakaba n'okugjayo gavumenti oyina ebyama bya Museveni byotabuliranga Besigye kakazi gwe bw'oba osirise sirikira ddala wasirika sirikira ddala tokyalina byama oyina byama ki byosirikiridde gy'emyaka tuli wano tunoonya byama tuyokya ebyama tukubye ebyama bya Museveni yenna ali wali yenna gw'osirikidde ebyama oli wa opposition kati kungula ebyama byo bye wasirikira bisirikire ddala Besigye ali mu lukwe olutta Kyagulanyi Ssentamu nga ye ali mukomera. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. MC Katsi munange bamutabukidde. Jukira nti MC Katsi buli fiye wafulumya oluyimba munange amuteekayo abantu basobola okuba nti nakayimba bakagoberera era bakafunira ddala bulungi. Kaakati no mu comment section abantu bo banyiivu bavudde ne bamugamba lwaki gwe munno omweteesateesayo nnyo ate ye nga takuteekayo nnyo screenshots ezo mukwano ze tuli mu kuba nti no tukulaga. Omulala n'alyoka agamba nti wamala okumutta kati ate oli mu kumweteesateesayo abantu banyiivu. Genda maaso n'okuba nti nate olaba screenshots ezo munange oyinza okugamba nti ate tutemye mugambo. Nedda fenno tugakuwanga ate bwe tugafuna. Kambuzeeko kwa baya atujjukire twagala okubeera nga tubuuzaako ku Bahati Akech. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Apo Ndugwa, tulina Kwagala Christine, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Florence Nagawa na Mugema Mire, tulina ate ayitibwa Nancha Juliet, Harriet Nanteza tukutumiddeko. Twagala okubuuzaako ku Charimpa Olivia ate nga tetwerabidde ku Rodovic naawe tukutumiddeko. Bwe tutambudde weebale kwekumira ku Newspark channel abeera kweno yokka ge tufunawo ge tujja okubeera nga ate tukuleetera. Beera bulungi, weeraba.